abantu baagala nnyo Kyagulanyi essaawa zino gye bagenda okukoma okumwagala gye bagenda okukoma omukyawa bamwagala olw'ensonga balowooza nti alina pulaani batuusa mu nsi esuubiza ne kati ngaffe abalengera ewala Kyagulanyi Ssentamu ayiseeko buyisi mu ddiiro era ekinene nnyo kyagenda okufuna kisanja kino ne simanyi kyagenda kugamba bantu agenda kubagamba nti mulonde ebisigadde mubindekere tukola nkyukakyuka nti kati enkyukakyuka egenda kujeetya kalulu kaffe oweeyo akalulu byabakama Museveni gwalonda alangirire Kyagulanyi oli bulungi ate tunaakola tutya ndi bulungi kakati omusajja gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu nali ku pulogulaamu emu ku mulundi guno chance abantu bannayuganda gye bakyamuwadde alina okubeera ku bintu 3 oba 4 baatabeera mu ntebe ku kisanja kino ekisanja ekijja alina kubeera mu kkomera ng'ekyo kiwanvu Kyagulanyi nga simumenyi w'amateeka baatabeera mu kkomera baatabeera president alina kubeera ng'awaŋŋanguse alina kubeera mu kkomera oba nga mufu ebyani abipulaani agenda kubagamba ati ate ne bw'atabagamba ajja kutuula Magere asirike Besigye bwe yatuula ekasanga tetaliiyo abeere Magere abagaye bannaye bansibidde awaka nawe atali musibira waka byobufuzi mbivuddemu ebimu ku byawagiza Kanukiza Besigye omanyi bano abantu abawagira ebyobufuzi bebamu bebava ewase Mwogere ne bajja ewase Baggala ne bajja ewa Kanukiza Besigye ne bajja ewa Bobi Wine baagala kigambo kimu kyokka kyakujjako Museveni oba omugyeko otya oba otya bo tebaagala kumanya teweewalanga nnyo okwogera ebigambo ebikaddiwa mulonde ebisigadde mubindekere era ne bakikola ne bagamba Museveni muwadde mwezi ebyo bigambo bajja babigattagatta ne bagamba nti ne bimaliriza nga ebigambo ebyo bikaddiye bagamba nti gwe olina nnugu ku Kyagulanyi olina ekifo kyonna kyewali weesimbyeko kakati Kyagulanyi Ssentamu nakikugambye okirabika obadde toliwo bulungi ababaka ba parliament abasinga ba NUP baagala kaadi tebakulima nti baagala Kyagulanyi ng'omuntu baagala kufuna kaadi kufuna amasannyalaze bagende bafuuke ba MP balabirira abantu baabwe kati njagala ombuulire buli muntu eyafuna kaadi nekalakasa gye bali bekalakasamu n'amaanyi ge bateekangamu waliwo yagenda mu parliament n'asigala ng'akola nga bwe yali bonna bakkakkana tewali yekalakasa era siramanyi omubaka wa NUP yekalakasa omuntu yali w'amaanyi ennyo ye Sseggirinya ne bambi ate n'alwala Sseggirinya yekalakasanga ekyanyiiza ku Kyagulanyi nkiddamu kunnimba nange kenyini nannimbiramu kugamba nti tukanyiza tugenda kuzoganya mu nkuuka obozze oba bakuganye jangu oyimbe mu nkuuka n'amala nannimba teyajja kati yalinyayo kati kubagambye nti nze nali nnyigira ki kyekyakunyiza butajja mu nkuuka kati nze olwonnimba kinze nnimba tukanyiza 27 lwonkolera drop ogiteekeyo ogenda kuyimbira kabaka wange mu nkuuka nze nange palamenti yange ekyo kyekyakunyiza kyokka ate waliwo ekirala singa akkiriza okuyimbira mu nkuuka ku mulundi guno osobola omusonyiwa kino kiti n'enkuuka ne baginzijjako lwaye endagaano bagisazizaamu ne bagamba Abitex order yava waggulu ne bagamba oyo taddamu okutegeka enkuuka naye ate waliwo agitegeka okusinga gwe omwaka ogwedde kaakati abantu abakwata ebipande ne babiwanika mu nkuuka ne bagamba twagala Kyagulanyi ne kamala byonna just Peter Mayiga Katikkiro n'abalaba ne speaking stopping n'abagamba munankwata obulungi oyo nja kumuleeta abantu be balaga obutali bumativu eri Ssaabasajja Kabaka waabwe nga baagala Kyagulanyi musango era Katikkiro nyini yayita olukiiko olutesitesi olwa CBS n'abagamba siddamu okulaba promota mu nkuuka kitegeeza order yakola ki yava waggulu kakati awo nonambonabona lwaki sirwa Kyagulanyi nfunye eki kuba eno sitwage yaffe si yakugenda mu nsiko kubba matooke g'abantu kubeera mu nsiko eno sitwago zikyuka eno ya mulembe guno ya ku street kakati bwobanga tewasobola kuba yali akuba ebinyonyi bibiri abakujja era agenda kufuna ssente ne message ya sitwago etambule kituufu kuba nti ekivulu kyokka kyasobola okuyimbiramu ate n'ogaana okujja yakuwa nsonga ki eyamugaana okujja yaŋŋamba era Kyagulanyi siri musonyiwa yaŋŋamba Abba okimanyi bulungi nnyo baŋŋaana okuyimba
kyagamba nti buli ekigenda okugenda mu maaso Museveni agenda kumala kumukkiriza. Kyembuuza Kyagulanyi bamuwandikira mu butongole ntituddamu kuyimba. Anti nkujja twagenda mu kkooti ne tuwangula omusango nga baganya ebivulu bye. Yes. Omusango Erias Lukwago mu road n'aguwangula ne basalawo batuliyire gwe omusango guli bajjo gwe yakwatako mufaliso batuzize ssente ne bamugamba tewali musango twali teeka yonna ligana Kyagulanyi kuyimba nga teririweera nakati teririiwo kaakati ye yasinzira ku kyokugamba nti baamugana okuyimba. Lwaki atubeetera ekirowoozo nti kirabika takyayagala kutawaanya Museveni. Omwana mulenzi Acidic Vocals, Ugandan's Afrobeat singer, the lyrically boy nanyini mavuka gatambuza bakyala kannagenage agguse ku cricket ovo mu concert emba gatumye ndi musoga ku Friday ngena kusomwezi 3 Agusto emitwalo 2 dede emitwalo 5 emezi emiliyoni 2 ono mwana mulenzi Acidic Vocal ajasi ndogomye emiziki nimbwa yesigame mamba buli kayimba konna komanyi cricket ovo tujijuze nimwe abannumira olulimi olusoga muliwa wafumbirwa busoga olinayo mukwano gw'omusoga oli musoga wa musoga musaleko n'obuwala obuva idinda nga bucakala buwoza nife abasasula lente ate twamala twasula mu ndongo oba enumba tusasula yaki. Friday nga 3 August Cricket Oval Acidic Vocals ne musoga bitegekeddwa Abitex Promotions biwagidwa Yugetunes ne Mama Baba Entertainment Limited. Omulungi omulabi w'emikutu gyaffe gino nate nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero ndi ne muganda wange Abitex ono musajja promoter era aliko abayimbi bangi nnyo bakutteko abayimbi ne bavaayo ate n'atakoma wokka ate munnabyabufuzi be bamu ku basajja nze be nasooka okulaba nga batembeeta ekibiina ekya People Power ono ne mukulu bajjo n'abantu abalala. So olunaku olwaleero gwe tuleese atubuulire wa waayimiridde mu kiseera kino sibo buuza ku batulaba. Nesime nnyo okukyalako ewa Dr. Akwezi nasemba okuwuliza nga oli eri ku Super FM oba kati negali ssaawa zino nkulengera ku mutimbagano okyaza bannabyabufuzi n'abantu aboogera ensonga eziri mu ggwanga okuteeka ettaffaali ku ggwanga lyaffe kuba kitukakatako nange ne ngamba kankunoonyi mbeeko kyenjogera eri weebalire ddala kaakati mukulu Abitex sikutegeera lwaki yakuntegeera wali wa Nuupu oba okyali wa Nuupu bw'oba toli wa Nuupu kiki kyakunyiiza okuva ku Nuupu? Bagamba abazungu simanyi luzungu naye nyina obugambo bwe neeyazika nti a wise man changes but a fool never. Kategeeza ki okuteeka mu Luganda nti yenna omugezi akyusakyusa. Kaakati nze kisookera ddala okuva emabega yonna yonna mbaddewo nga mbeera nnyo ku sayidi y'abantu era kyova olaba n'ebiseera bya lockdown twayambanga nnyo abantu nga tutambula ntuyamba abantu siva ku sayidi y'abantu saagala muntu yeegulumiza obulamu bwange omuntu yenna enagezaako okwegulumiza awo mba nfuna ekirowoozo nti oba oli awalabika alina ebigendererwa bitali ku sayidi y'abantu. Mu kusooka nasooka kubeera wa FDC. Wali wa Dr. Kiza Besigye? Nali wa Muzeeyi Semwogerere yajja ewaffe Masaka ng'ali ne Muzeeyi ng'ali ne Cecilia Ogwala era namuwagira nnyo awo nga sinaba kutegeera byabufuzi naye nga nali mpagira Semwogerere bino ava wa Semwogerere Kano Kiza Besigye najja n'ogamba nti sijja kusigalira awo nembeera kutoka kwa barabara Kano Kiza Besigye nentambula naye n'ekivulu kyatoka ku barabara ze nakitegeka Nambole gwa kitegeka najja kitegeka ekyawo mugenzi mulwana mukama mungi kimirembe nga tutambula bulungi nnyo Kano Kiza Besigye kino nakitembeeta bulungi kaakati awo Kano Kiza Besigye naratuusa mu nsi nsuubizi naye nga ndi wa FDC ne kadi yange nali njirina kaakati awo twali tukyali awo tunoonya change Kyagulanyi sentamu tetumanyi gye yava mukama naye n'amuleeta Kyagulanyi sennamba yamuleeta ne tumulaba nga alina omugigi guno omuto ogumugoberera ate n'aleeta enkola yaffe n'ey'oludongo n'agiyingiza mu byobufuzi ekyetu ne kitabuka nekikwatayo kati bwe kyakwatayo n'enfuuko wa NUP mangu nnyo bwe tuwalindo onoonya nkyukakyuka nze ndaba muntu kyagenda okutuusa mu nsi ensuubizi ne tutambula bulungi nnyo lwakuba bannayuganda balina obuzibu beerabira mangu naye nga People Power twatuuka ekiseera Abitex ne Bajjo nga ffe tugitembeeta kituufu era nze nga mbalabira ddala People Power mugikutte n'amaanyi ne ngamba abasajja bano nga bye twakolanga twali tetunanye kyamaanyi kye tubala
nga tulaba batesitesi babivu tulaba numbers zisinga zigamba ki abantu baagala change yaddala oba bakifunye batya oba batya era omuntu yenna avaayo nga atembeeta ekintu kye bayita ekya people power kintu kyo people power kyatukwata nnyo mu babiro amaanyi gaffe people power nga yeffe Kyagulanyi ekintu netukitembeeta ebiseera ebyo mujjukira bunyo tubana bakujjako Facebook nga Abitex ne Bajje tutambula ku platform eziwere 10 olunaku kituufu nobeera ku program eno nobeera ku Andikati nobeera ku Sabula nobeera ku TikTok nobeera wa TikTok ebiseera byatenda bakufuuka y'amaanyi nga mutunda kintu ng'ekintu kya people power tukitembeeta nga bwomanyi abantu b'omulembe guno bo balowooza buli akola ekintu abakola ekyabala bano no balabika babala Museveni era ffe bwe twalowooza ninga Museveni mubala muzeeyi Museveni zina musambya omupiira mu 2 nave Masaka neŋŋamba nina okusambya ku President Museveni omupiira era ne muteeka Nakivubaawo nensaba 12,000 Kivu nakituuma Museveni wategeke omupiira gwa President Museveni Nakivubaawo 2 najja ekiroosa nejaga naye bwe ndeeta President ono sisobola mu ebiseera ebyo ba TV presenters baali b'amaanyi ba radio presenters Katolo Bwama Mulinda Muwonge era tamule Minindo mu yalimu era mubasama omupiira yalimu omusajja yali Basoga Nsado ebiseera ebyo yali ow'amawulire nemutuukirira najja bwe yalabanga ekintu kikutte nawandikira mukyala Njuba nemuganja President ajje Nakivubo ne ba artist asambyeko omupiira ne ba artist nawandika ebbaluwa nti genda maaso nenteekateeka saasooka kukikkiriza nti ddala kituufu President namulabira nakkiriza amaze kutuuka netumulanga agenda kuzannya n'abasambi n'abalediyo ebiseera ebyo ng'abantu baagala okulaba bakatulu bw'amaabo babagala nnyo bonna bannabyabufuzi abaali bamanyiddwa nenteekawo ekivulu 12,000 Nakivubo zaali ssente abantu ekisabo kyajjula ssaawa 8 ogw'emisana ne baggalawo jjukira abantu baali bakyasamba omupiira n'omupiira tegwaggwa ng'abantu bafiira wabweru bangi ne baggulawo abantu basobola okuyingira mu kisaawe ne basobola okujjamu President Museveni twali twamulabalaba dda ofuna bulungi kati bw'otuuka mu people power abantu bagamba ne bano nga batambula nnyo babala ki ate nga n'abali ku lusegere lwa Kyagulanyi nga nabo kye boogera abaali badde bagamba nti abasajja enjiri bagitambuza nga buli omu amanya nti omanyi gwe wooli n'ebbajjo tumanya nti waliwo ekiriibwa kaakati tugenda okulaba mu maaso awo Bajjo nga bamukwata Bajjo nno ye muntu mu byafaayo akyakwatiddwa SFC mu byambalo byayo ne bamukwata yakola video n'agamba eno government tugenda gijjako tulina emmundu tulina ebyokulwanyisa tulina buli kimu omusajja nga yabyogera bano tebatya Bajjo mafia nga asazeewo okukola ekintu nayogera naye nga talina wadde pisito nga talina wadde akasaale tuba tuli awo ne bamukwata SFC yamukwata batusanga mu park awo mu Centenary Park naye ebimu ku byagenda mu maaso okunnaffe nali ku TV mwajjeko enkofiira ndaba bwenti manyi bannayuganda kyekizibu kya bannayuganda bye bademesezzaako Museveni matiitiizi bw'okola ennyo bano nabo kakati mba ntudde ku TV ge mawulire agaakulembera bano nabo balemera ku nsonga kabakikwate Kibajjo bakisibe nga bwe bagamba ate omuntu abalwanirira ennyo ate bamulabanga ababala sente era bannayuganda balaba kyekizibu kya Uganda obadde ombuuza NUP kakati Kyagulanyi Ssentamu twamwagala nnyo lwaki tetumwagala nga muntu twali tumwagala olwa kintu kyatembeeta kano Kizza Besigye alwanye nnyo era asaana okwebazibwa sitwago talina kyatakoze buli kimu kyonna akikoze naye bannayuganda bebayiwa buli munnabyabufuzi akulemberamu okulaba nga eggwanga lino likyuka kubanga bo bantu balowooza mu kusooka kano Kizza Besigye era alowooza nti akapapula kayinza okujjako ki omusajja naye oluvannyuma n'akizuula nga nti akapapula tekasobola Kyagulanyi n'alyoka ajja n'agamba mulonde ebisigadde mukole ki mubindekere era ne tulonda nze we nalonda yanondera Makindi nalonda Sewanyana nalonda ono omukyala Malende nenonda ne Kyagulanyi abantu bo basatu abantu bange basatu n'omuloodi nze sironda muntu mulala ebyo n'obiggala kaakati bwe tujja okutandika okutambula Kyagulanyi Ssentamu namuwagira nnyo nze sina kibiina kya byabufuzi kyonna kyembala nze nno mbalira mu mulimu gwange gwa ndongo gy'obalira buli muntu yenna bagambye nti ababaka ba paalamenti bonna bali ku Kyagulanyi bano bannamboozi namulaba nga atwala akabuzi eri egundi
bagambye tamwagala nnyo kumala mu maanyi akabuza akabantu mwonna nga mukoogeredde kankubuuze bagambye nambooze mbayagala nnyo Kyagulanyi babala kintu kimu kaadi kugenda mu byabufuzi bafune business bafune kaadi ofuna bulungi yes kakati Abitex nange mbalira mu ndongo yange obadde ombuuza nzira ku kibuuzo kyo okyali wa NUP Kyagulanyi Ssentamu nze omu nga bakutte bajjo nga bamusibye nenva nafuna ekirowoozo wali abantu abasibe era project egenda kugiddamu nga babasibira emitwalo 5 6 7 15 nga bavundira luzireeyo nitukola campaign nengamba bail me out okujja abasibe mu komera yali idea yange netugenda mu wine nene zomutwa batukuba nga twanze kutunda t-shirt jukira wagenda kebwerwe mu wine eyo nga tutunda t-shirt ne batukuba nga twala kujja abantu President Museveni yagenda okulaba nga kigenda kubeera wasi abantu bonna natoba order ebata ne babayimbula ako gaali gamaanyi ga kyali kirowoozo kyange ebyo byonna tutadde NRM tutaddeko press nenze naleeta ekirowoozo kyebusaabala okutegeka busaabala Kyagulanyi namugamba ebigambo byo njagala tutegeke busaabala bebagikkiriza tujja kukola ssente n'ebyobufuzi bebagigaana ebyobufuzi tujja kudda waggulu era bekyali ne bagigaana obona kwe kulabisa okutuufu kulabisa si kwa bigambo era kituufu nnyo ekivulu ne bakistopinga bajjo n'agamba ebyuma twabifunye edda bwe twogerera biyise ku mazzi naye nga byaliyo awo nga tewali kyuma kyonna eggwanga lyonna ne lyogera ku Kyagulanyi bastopinze ebivulu bye ebusaabala CNN Al Jazeera awo wonna ebyo nkuwa ebintu ebyagumya Kyagulanyi mu byobufuzi ebyo na ideas zaali zange nga nziguza bajjo ne tuziteeka mu tuziteeka waggulu kakati bwe twavaawo mukimanyi bulungi nnyo ekivulu ekisinga amaanyi mu ggwanga bakiyita enkuuka enkuuka teyogerwako wano yesinga enkuuka bonna abanetole ne bagatogeza n'olanga omusajja gwe bayita Kyagulanyi mu nkuuka ne mbagamba Kyagulanyi ajja kuyimba mu nkuuka tewali atankubira buli kitongole kyabyakwerinda kyampita olanga otya Kyagulanyi webale febe bagirega mutukolera Museveni kubanga bwe okolera Museveni tosobola kukola bimutawaanya tosobola ofuna bulungi eri musumbuwa kaka omumanyi emusajja mukambwe yampita ku Sejovalo nangamba gokimanyi nti oyo omwana akolera ADF tetumwagala ne mugamba bakola ADF mu mukwate bali tuno mayinzi senzere bantisa tisa nti nambira banzirina mu myaka je ndi mu extra ndi mu 5 mwezi abantu bafira mu myaka kituufu mukama akwadde obulamu tusobola kuntisa tisa nimba gamba Kyagulanyi ajja kuyimba nimba gamba tajja kuyimba okujja kumagala tu stopping enkuuka nensigala ngamba gamba Kyagulanyi alina okuyimba mu nkuuka ngezaako okulaga nti NUP nagiirawo kuba people power kulaba na Uganda kakati Kyagulanyi Ssentamu twakoze da plan engeri gyagenda okuyingira olubiri mu ngeri ya Rabadoba style bonna abatesitesi bonna radio zizonna ne bagamba jjo omusajja tuddamu kulanga musajja abbe twagazaaki ulagala kutuleetera bizibu webalanya ate nga abasajja obanenya kitona ab'emmengo ne license thousand tebakola tebagirina ate nabo engeri gye baagala okutambulira mu mateeka obasaasira oba si basajja bagenda nnyo mu mateeka kakati embeera bemala okulemerako nga nze nkiremeddeko kigambibwa mbu omutanda n'asiima n'akubira president essimu n'amugaaleka omwana wange ajja nnyimbire bambi ku makya ssaawa 2 ne bankubira nti Bobbi bamukkiriza okuyimba naye mugambe tayogera ebyobufuzi mu nkuuka kakati nga Kyagulanyi osobola bimugambe ebyo tosobola saabimugamba naye bwe yatuuka mu nkuuka ng'alinye ku stage kye yasookerako nakola ebyobufuzi bye era eyo concert era mu byobufuzi bye yamuwa nnyo amaanyi oya nakati ekyatrendinga naye bino mina nga nze nkola ki nga gwo bipanga kakati awo nenzirayo awo nona abanyigiza nenteeka ekivulu ekyepukulu ewankuluku ne bakistopinga ekyepukulu nkijjukira awo wonna ntambula na Kyagulanyi olw'okuba atembeeta enkyukakyuka nembeera ku saidi y'abantu nembagamba Kyagulanyi bamutaddeko embeera nembagamba kamenene kyakacaka ekigambo ekituufu tetwali mu byabufuzi bino twali tugenda kukola kuba yennyini mukazi diplomat nnyo yatugamba nti afu tuva mu lulyo lwabalangira katugende tuyimba ennyimba zetwakkanya ennyimba 5
ngende nve ku stage. Yes. Kakati mbu intelligence yaabwe ne bagamba nti omusajja mukwano gwa Bobby nnyo mukyalo oyo Ivoni agenda kukola bya bufuzi, agenda kulangirira Kyagulanyi mu nkuuka. Bandi awo nga bamugadde. Bino byali omwabi. Si ono gwe bakwatira ku Sheraton. Hotel eri awo. Ne bamutikka ne bamuzayo mangu. Para Africa. Bandi awo nga bamukutte bamukoze iki? Ne batukola bubi. Naye nga bamuwa just information manya government security ezitambulira mu lugambo. Awo wonna people power etambula bamuganye lwa Kyagulanyi. Awo wonna people power. Ojongera ogitintisa. Obo nfuna bulungi. Abitex nga promoter era bifa. Olunga n'enkofiira mbiseere bye wayambalanga myufu. Zonna enkofiira zange mbeera nazo. Awo wonna ntembeeta Kyagulanyi ne people power okutwaliza awamu. Kakati ngenda okulaba ndoza nga Kyagulanyi ndoza nafuna ekirowoozo. Mwe Kyagulanyi yafunako ekirowoozo nti okujjako Museveni ye alina omujjako. Ye ng'omuntu omu. Gobogezaako okwagala nga agenda omujjako gwe obala bibyo. Nengenda nga mbigattagatta. Kakati ne batukwata ku lwagashu, bankwata ku lwagashumba nga yavuma Katikkiro. Ndujjukira lwali lutalo lw'amaanyi awo. Nengamba Gashumba lwaki ovuma Katikkiro ne bankwata. Nga ndowooza y'omu ku bantu abalina okusobola okumbeererawo kumpositinga. Kyagulanyi. Saalabayo ka positi. Luno lwe bakukwata ne bakutwala ekitalya. Banenga twalwana olutalo olwo. Kakati gino kulaba Kyagulanyi. Omusajja we eŋŋomuli. Enkwata engabo. Ndaba tanfaako nnyo. N'ensirika. Kakati ne batukwata ku lwabbeeri mi out. Era bbiri mayi ebiseera ebyo ng'agobererwa nnyo. Ngenda okulaba tapositinga basajja be. Kubalabisa. Ningamba kuba bakupositinga n'eggwanga nayo limanyi nti wayi musajja waabwe. Ngenda okugattagatta ebintu Kyagulanyi byenkola ningamba oluba alowooza atya. Alowooza tumwesibako bwesibi. Teyali bbiri mi out. Ne bankwata ku lwa ebintu bya Freedom City abantu abaafa. Musajja wange omuloodi yaliyo nanwanirira. Bambi namulaba mu kooti. Kwolwo lwennyini Kyagulanyi wadde okupositinga okusaasira. Kale akole ekintu kino okusaasira kuba nabyo baafiirwa abantu. Musajja we akwatiddwa. Teyateekayo wadde ka positi. Ebyo nabyo nambigattagatta. Kaakati nenvaayo mba naakavaayo naakuba. Omanyi Kyagulanyi oyo. Munnabyabufuzi. Awedde emirimu. Munnabyabufuzi abamu balimba ng'ojjeko n'abasajja bali genuine. Erias Lukwago baganzi jja mukutisa wa 5 ziba 5. Era atuuka. Nankubira essimu. Ani olwakubira? Kyagulanyi. Wekitiibwa Kyagulanyi. Nankubira nga ati munnange kuliko ebizibu byonna. Nakulaba naye nga sisobola kupositinga nga benkupositinga abantu bayinza okukulemera. Ate nga nakyo kyali kituufu nga baali basobola okukulemera nga Kyagulanyi ayingiddemu. Kaakati kankubuuze abantu bonna abannabyabufuzi bonna bapositinga abapositinze babalemere. Anti kisinzira apositinze. Kyekugamba abantu bonna babakwatanga bonna bannabyabufuzi ba foot soldier yabapositinga nga kubalemera. Osimanyi. Kakati bengenda okugattagatta Kyagulanyi ono nga ninga amwesibako. Nga Kyagulanyi. Kakati mba nkyali awo ekya Honorable Mpuuga ne kigwawo. Mathias. Omanyi obulamu bwange saagala muntu anyigiriza muntu. Era nyina foundation yange egenda kutandika kutambula bagita Abitex Foundation kuyamba abantu abali mu bwetaavu batunda kasooli 10,000 bayamba abaana abasibe 6,700 ng'obajjayo. Project yange ngenda okukola ki? Okutandika. Ngenda okutandika okutambuza. Kati nagenda okulaba nga ebibiina bino tebiina nnyo makulu. Ebibiina by'obufuzi babiteekawo kufunirawo ssente mu gavumenti. Kaakati era ebibiina sikyakubeera mu kibiina kyonna. Njakubeera independent activities oluzungu lutuufu olwo. Nga nkolera people power. Kyesigenda kuva mu people power yenze. Amaanyi g'abantu ge ngenda okukolera. Era sikyali wa kibiina kyonna, sikyali wa FDC, siri wa NUP okuva n'olwaleero. Ngenda kubeera independent nga nkolera bantu. Naye bagamba nti nno gwe ne Bajjo president yabawayoko kasente okulwanyisa Kyagulanyi. Kakati era Bajjo yene bamuwa kasente n'agula ne washing bay Makindi. Kakati ebintu ebisinza okutta okunafuya sijagamba kugwa okunafuya NUP. Omanyi omuntu oyinza okutalaba kugwa kwe essaawa zino n'okulaba mu maaso omuntu tagwa lumu nga ffene ntavudde wagula aguddewo. Agwa mpola. Omuntu agenda anafuwa.
NUP ebimu ku bigenze bijinafuya propaganda kakati njagaloza akatambi mabega people power yaberere yamanyi nolaba Abitex nga ayogera ne Bajjo nolaba full figure nga awanda omuliro oba oli awo nolaba Lumbuye nga tanaba kugwa ddalu nobo kyali awo nolaba ono mukojjo omubuyabuya biseera ebyo oba kyali awo nolaba penge people power eri enkadde eri origino kakongoliro era nga abantu owulira batambula Abitex ne Bajjo bagambye era twalinanga kikyo ne Bajjo ofuna bulungi Bajjo ye yangobesa ne kw'Ekigi TV nga mukyaza ne full figure nga tetwogera kalebule fe twagamba nagamba gundi koti bagana ne bakukwata ne bakusiba omusango bogusinga bakukiriza akakalu sente okugenda okuzijjayo mu bank naye abantu babatambuza omwezi emyaka n'emyaka nga sente bazibawadde lwaki kakati kinakola nalaba wembeereo nengamba Bajjo n'abantu basusse nga naffe kennyini omusango baguguba ogw'okugenda mu kkooti okugana Kyagulanyi okuyimba bwe twamala okugusinga ne bagaa Kyagulanyi waddembe okudda ku stage sente zaffe miliyoni 4 ne bagana ozituwa nenkwata script yange ne mbagamba Bajjo kwata omufaliso ne flaska waliwe Bajjo weyebakira ku poliisi kugundi ku kooti genda ku kooti obanje sente ffe ebintu by'obufuzi byaffe bino ebyaffe si byakugenda mu nsiko kulwana tulwanira wano wennyini ate ne message neetooka n'agenda ku kooti ne mbagamba tetugenda kuva wano temutuwadde sente zaffe wayita ennaku 3 sente ne bazituwa naye gwe nga message anti gobeera mabega wa kateni kati mu lutalo omanyi kigongoyo alomuleko mu byambalo nakwata ne mundu naye mu ntalo wawa abanonya sente waliyo aba planning olutalo waliyo abalumba front waliwo abaketta waliyo abaleeta olugambo kakati Bajjo ebiseera ebyo nga wa front yenga yakuba mukono webala ennyo nze designinga gwe scientist abeera mabega w'olutalo kakati bwe bakugambanga nti Abitex ali mubega w'ekintu wegalire mu nyumba weyokye mu bwangu kuba nze ate siremererwa omanya nti olutalo kakundi siyingira mu kintu kyesigenda kugusa ekyo sikikola kakati awo kooti eyo neeterera era nakati sente zaffe omusango guno gwa Freedom City bagunzijjako era ne balagira batuwe sente zaffe tebanaba kuzituwa era wiiki ejja ngenda miliyoni zimeka kuolwo obusente zibantu miliyoni 4 miliyoni yantono ezo sebo zibantu ngenda gendayo ku kooti ngenda baga sijja kuva nga temunaziteeka ku account era bagira kuba oluno lulimi lwe bategeera ati sente baziremera ate ne bazirya bo bennyini webale nnyo n'owulira nti no sente ezalemera ku nankani biliyoni bweziti webale nnyo kati eno gavumenti awo nankugezako okulaga people power ya Abitex ne Bajjo sigamba ffe tetusobola kuva mu struggle kubanga struggle kitukakatako bannayuganda abali obubi kati ng'olaba bano abantu be basengudde tosobola kugamba nti osobola okwegatta n'abo abantu abasengudde abantu abanaku be batyo naye ebibiina bino lwaki nze mbagani sikyaliwa NUP sikyaliwa FDC kujjako FDC ya omuloding ezze kubanga abasajja Katonga abo tebabuguumiriza abo balungi omusajja omulodi era ebyobufuzi by'okubuguumiriza bino bigenda biggwewo abantu badde ku bana byobufuzi batabuguumiriza aboogera ekituufu ekitali ekyo kyoyagala gwe okuwulira omusajja omulodi Elias Lukwago n'omusajja gwe bayita Ssemujjuŋŋanda bayigira ekigambo abakyogedde nga si kyakubuguumiriza kakati lwaki mbagamba nze sikyaliwa NUP Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga za mpuuga yazikwata bubi yabuguma ate n'akozesa obuyinza obusukkulumye manyi buli obeera n'obuyinza obusukkulumye olina okubeera ne discipline n'empisa n'okuwa abatalina tutumu n'abeddembe lyabwe weyabale nnyo kakati nze omuntu okuva eri Kyagulanyi ayime ebusaabala ng'ali ne banywanyi be ali ekyennyanja kute agambe nti oyo Abitex byayogera nga ye tabyogera ku NUP nzakakakamanyiro sisobola kagumiikiriza njagala kwogerera bannayuganda mbagambe kati ssaawa zino ŋŋenda kutaasa abantu b'omu Lubigi ŋŋenda batwalira akawunga saagala ate owekibiina aveeyo oyo ebintu abikola nga ye saagala kunkomako kyovula sikyalina kibiina kyabyabufuzi kyekola oyagala ogende ng'oli weetadde bulungi kaakati omusajja gwe bayita Mpuuga simanyi pulogulaamu ze za mu maaso naye ku nsonga eno olwokuba nti yanyigirizibwa omusajja n'omujja ku leader of opposition n'omujja ku vice president n'omugamba ne ku bwa commissioner bamugobeyo sikunyigiriza olina gundi essomero neriri
bye bakoze aba NUP ekamwoca era nze mbadde nsaba mu buwombefu obungi mu kuba Kyagulanyi kitiibwa yababeera student namba emu mu ssomero eryo omwami gwe bayita omwami waliwo ebyobufuzi byalina okuyiga bino ebyobufuzi bino ebya street ebyekidongo tebijjaako Museveni omusajja yajja n'emmundu emyaka 5 mu nsiko ate gwe abayimbi bo bamanyi abo kubanga obaleze naye kati ate bojja eno ng'ozze mu byobufuzi oba otise eggwanga oba olina okukyusa ideology kyenjagala okugamba bannayuganda ebyaddala baagala change ebitali bya lwayi naye gwe bw'otandika change noteka ogikolera mu business n'okulaba nga agikolera mu business abantu babbye ssente z'omuwi w'omusolo byonna ebbiliyoni mujjukira ssente za mukula ezatambula waliwo yabba ssente z'obugaali byonna ebbiliyoni waliwo ssente eza radio juzi zibabbye weebale nnyo n'olyoka olemera ku miliyoni 5 z'omanyi obulungi nti palamenti yeziisa Mpuuga alina obuyinza obugenda mu palamenti n'agamba negabidde akasiima tosobola eriyo ssente esobola okuyita nga teriyo ssente ya Museveni esobola okufuluma ng'eri mu miliyoni za 5 okudda waggulu nga tagimanyi tekisoboka tebakulimba era okusala ekirimi nti Mpuuga tasobola kugenda mu Ministry ya Finance n'abagamba muzimpe tekisoboka 1.7 okimanyi miliyoni 5 amwe mumpe ssente ezo tekisoboka kakati nendaba nga akozesezza ekintu ky'okweyagaliza ennyo yabba ebitaano yabikwekula mu kadrowa ka muntu oba ani eyayina miliyoni ze5 nga ziri mitwetu n'agenda okugendayo bamugaa ndi Mpuuga yazitutte tewali gyali kakati omusajja gwe bayita Kyagulanyi ekisooka Kyagulanyi Ssentamu ow'ekitiibwa tiyali muna byabufuzi era yakyogerako ko ne mu interview nti anze njala akasente ke nekoledde saa kutwala ssente z'abannange ebyobufuzi yabuguma bubugumi yabuguma bubugumi ng'alabye numbers n'alabawo business ng'eyingidde nga nawe bw'otera okubala nga nange benabala alien skill ne palaso ofuna bulungi akantu ako kakati Kyagulanyi Ssentamu nze nfuna ekirowoozo nti yamaliriza byaba bannayuganda n'abivaako n'adda mu business kubanga bw'otunuulira kuba omuntu kwezza okuvuganya baba nga akuwa biliyoni zisukka 6 buli mwaka omuvuganyi awo ntandika okwesikamuko era Kyagulanyi Ssentamu bannayuganda ekisooka bannayuganda ab'omulembe guno era omulembe guno omuvubuka gutusaze nnyo bali ku social media babeera mu kuwemula babeera mu kuvuma naye bannakenya n'omuvubuka gw'olaba ng'omubuyabuya amanyi omubaka we kyeyateeseza mu palamenti abaffe bateesa naye abaffe wano omubuuza ne sipiika nga tamumanyi n'omubuuza n'omubaka we gwe yalonda nga tamumanyi naye ng'atunula mu kamera n'agaayo ebikoola n'alyoka avuma era nze ku mulundi guno gavumenti eno sikkiriza mu kuvuma naye waliwo akavubuka akaavuma Pulezidenti Museveni ne famire ye kano ke batuteruzira akakasajja ako bannange bakansibidde bulungi tetusobola kubeera mu ggwanga fena tufuukiremu ababuyabuya olwa TikTok omuntu n'abeera ku TikTok n'awemula ono ne bavuma Ssaabasajja Kabaka ne bamutyoboola Ssaabasajja Kabaka bamukkiriza bamuwaliriza n'okusiima nga tasaanidde n'avaayo mu musajja wattu mugonvu n'atunula mu kamera ate omulembe omubuyabuya n'agukolera ki n'abagamba bannayinza Ssaabasajja Kabaka n'obalaba nga batudde mu kamera n'ababaka boolaba b'obuvunaanyizibwa ate nga aba NUP bali ku Ssaabasajja Kabaka batyoboola lwaki nkugamba nti Kyagulanyi Ssentamu sitwago emulemye etya lwaki sitwago emulemye ate mulemedde ddala ate bagenda kumunyiigira nnyo n'okusinga Ssebaggala nze nali omu ku baamunona entebe ng'emmotoka esooka ye atuuse awaka naye nga nze ndi mu konvoyi eri kubayita ababiri nga ye atuuse waka ng'atuusa naye mmwe nga temunnaba naye yatuukako ko nga baatambula n'atunula ebbali n'atunula emabega nga waliyo abantu babiri abamugoberera adduka emisinde yatuuka ekiseera ekyo kaakati Kyagulanyi lwaki mugambye nti alina okugenda mu ssomero eryo lyataddewo yaba abeera omuyizi namba emu
waliwo ayina okuyiga engeri gye bakwatamu ebintu. Kano Kizza Besigye yakyusa Winnie Kizza. Yes. Kano Kizza Besigye yali mu magye nga musirikale nga alina information gyafuna okuva ku base munda. Yes, munda mu government. Yagenda okujja Winnie ku bwalopo yali alina information gyafuna. Ne waliwo wamuwulirako wanga amulumba nga amutyobola. Olowooza yamuzza ebbali lwakola bulungi. Yalina information gyakola ki yamufunako. President Museveni yavumako Kano Kizza Besigye ekigambo ekinene ekiyitirivu nkijjukira. N'alyoka Kano Kizza Besigye bwe yavaayo yagamba nti nze nali dokita we. Nze nali dokita we. Kiba kitegeeza nti amumanyi. Yes. Teyogera birala. Naye Kano Kyagulanyi Ssentamu omulembe gwe mulembe oguleese abavumi ab'omulembe gwe. Ate n'akulaga nti ate ye muvumi namba emu. Omusajja gwe bayita President Museveni asobola okuvuma Kyagulanyi ebivumo byonna nga tebimufaanana nga balaba ataasaanidde n'obimuvuma. Naye baba amwogerako Mr. Kyagulanyi tasobola mutyoboola. Naye Kyagulanyi President amuyita Mr. Museveni. Kakati Mwami Museveni n'otunula n'ogamba oyo President Museveni n'omwogerako mbu yavundavunda dda. N'omwogerako kino Muhoozi kitabani kya Museveni ekitabani kye kisirusiru oba osiga nsigo ki? Oba osiga nsigo yaabwe kyalina kuvuma. Nkuwa ekyokulabirako. People Power njikugambye omuliro Apex ne Bajje ba full figure n'abalala. Kakati essaawa zino naayogera n'ogamba People Power yogedde. Sijulu Ssenyonyi ayogera. Ng'oggyeko Joel Ssenyonyi. Abali ku mutimbagano kuba n'omulembe gwa mutimbagano. Kankuwa aboogerera People Power essaawa zino. Essaawa zino oba oli awo n'olaba kino ekibuyabuya ekisaana ekiba kijja mu Uganda kisaana ne bakiyisa waggulu tekisaana na kulinnya ku ttaka lya Buganda. Bakiyita Lumbuye. Ekisajja ekibuyabuya. Lumbuye naye nga gundi yamwegaana. Ne ttiimu ye. Ofuna bulungi? Ayina omwana akyali muto nemanya essaawa inajja kukyusa. Kubanga oyo nze namutandika baatukwata lwe twali mu kwekalakasa mu bino bamuyita yeekolera. Omulala bamuyita ono omusajja Kojja omubuyabuya. Yani Kojja omubuyabuya. Erinnya lye ndyerabira bamuta Kojja omubuyabuya. Oyo naye takyalina nnyo makulu. Oba oli awo waliwo omusajja bamuyitanga yalinga promota mutuufu. Yaliko wano bamuyita Sudi. Naye omulaba nga ali ku TV atyobola Obuganda. Oba oli awo ani omulala awo. Ebivumo bye bayinza okwogera okukumaakuma abantu. Gwe wakwata Kojjaawo. Wakwata Sengaawo. Wakwata Jjajjaawo. Bo information baagijjawa. Bye bigambo kati essaawa zino aboogerera People Power beebo. Okimanyi nti waliyo abantu abali mu myaka 3 nga tebaagala kuwulira kuvuma bantu bakulu wadde tokkaanya nabo. Kituufu nze nange sikkiriza mu kuvuma. Kakati ngoga nti basobola okugenda ne balonda Kyagulanyi. Era n'olwaliro tolaba pulogulaamu eno gy'okoze bagenda kuvuma bakwogoleze nange. Kakati kyenjala okugamba bagenda tuvumba bubi nnyo. Ebigambo byenjogera si byogera nti mubiwulire mubitwale. Yes. Mbyogera mubiwulire. Oba bavumye oba tebavumye bebamanyi. Kati emyaka gye nnina olina ekivumo waliwo ekivumo kye batanvumangako. Baakuvuma dda. Banvuma ebivumo ebipya ne biggwayo n'ebikadde ne biggwayo n'ebiyiye ne biggwayo. Kati wasigala kutambula butambuzi. Kakati ne mbabulira ekisajja ekyo teriiyo kintu kibi nga NUP obutavaayo n'ekiwandiiko ekirofisho. Kati essaawa zino Ssaabasajja Kabaka kino ekigambo kyava mu kamwa ka His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Baateeka Medi Nsereko ku nninga ne bamugamba lwaki Bobi Wine tajja ku CBS. Takyala ku CBS. Nagamba buuza. Katikkiro. Buuza Mayiga bati byakyogera. Ekyo kigambo kyali kirengezza. Naawe kenyini nnyini n'oddamu n'okyogera ku Kyagulanyi Ssentamu kuba omubanda wa Kabaka musajja wa Mbogo. Muzzukulu wa Kayiira. Olina okuwa obwakatikkiro ekitiibwa Obwakabaka ekitiibwa oba butya. Kubanga osooka kuba Muganda. Eno message njala kugiwa Kyagulanyi. Honorable Kyagulanyi wakati mukuu ekitiibwa ate siri kutyoboola olunaku n'olumu. Obwakabaka bwa Buganda tebulina kye bukwetaaza. Ate gwe obwetaaga. Obwakabaka bwa Buganda tebulina muntu munnabyabufuzi yenna gwe bwetaaga. Obwakabaka bwa Buganda okitegedde bulungi. Wetengeredde. Obwakabaka bwa Buganda tebulina kye bufiirwa. Naye ate gwe bw'obumanyiira. Ofiirwa. Obwakabaka bwa Buganda radio ya CBS ogiraba.
ekifaananyi nti ediwa wa Kabaka baagobako bannabyabufuzi abagundiivu wali olabyeko ku muloodi ng'atyoboola CBS tasobola muloodi musajja Namboozi wali omuddeko ng'atyoboola CBS abo bonna basse mu Uganda babagobako ku CBS wabawulirako ko nga balumba kuba nabo balina pressure eri wansi eri bebakeera ku makine nga baganya okukyaza wabawulirako pressure gyeva webale nnyo naye omusajja gwe bayita Kyagulanyi akeera ku makya mulaba leediyo tebankyaza alumba leediyo ya CBS bw'olumba leediyo ya CBS kiriza obagana wadde olaba nga yeetengedde ku Bwakabaka oba olumbi Obwakabaka butereevu omusajja gwe bayita Kyagulanyi eddiini eyo giraba eddiini terina kyeyetaza Kyagulanyi naye ate ye agyetaaga abakulu abeetaaga eddiini nayo tebagyepankirangako tewepankiranga ku ddiini obuwangwa naye okimanyi nti baaba ayogera akulaga nti eddiini yagiyamba atagiyambirawa baaba ayogera yakyogerera wa Kyagulanyi abyogera n'agamba ati seetaaga bannaddiini twabawandiikidde ne bagaana okujja mu nkiiko ddala kisobola okubeera ekituufu naye oyina okubasabika tobalaga nti teeka balina okubeererawo kati mwe muyina omuyigiriza engeri gy'alina okuleetamu ebintu essomero liri yakoze Musaba Kyagulanyi yaba abeera omuyizi nambeemu ani anaamusomesa yennyini afuna abakugu ate tafuna bano bakugu bano bannambooze kuba Nambooze musuubuzi Nambooze ku ssente akola buli kimu olaba ava mu munne muwonale b'ompuuga n'ava mu munne naye ng'ajjukira ye yamunoonyaakoko n'amusaba ssente omukolera kampeyini n'amutwalira n'enkoko kati ne Nambooze abantu b'emukono mwali nnyambye Nambooze kisooka abaddeyo ebisanja bimeka bina ebisanja bina kiba kitegeeza milioni 2 za mmotoka milioni 8 ez'emmotoka 8 lufunyi ofuna bulungi kyagamba ye ayina emmotoka gy'avuga ng'esukka milioni 5 tekisoboka kaakati mu palamenti y'omulembe guno palamenti y'e Uganda eri ku mulembe gwa President Museveni omuyeekera terina makulu Parliament terina makulu era palamenti abantu mubateekeyo bagende bafune ekyokulya bebafuna ekyokulya nabo baleete baveeyo owereze n'abala kati njalo mbuulire Nambooze ayogedde ebigambo ebbanga lyonna byogera ku NBS n'abyogera nomuteeka mu TikTok bikyusizza ki tewali kye biza kukyusa naawe kaakati emukono muweereze ku muntu omulala naye afuneko kubanga obukulembeze obukulembeze kulya nnaate webalanye omanyi lwaki abanyankole bali ape kubanga omunyankole yakola ki yali mu ntebe amini yali wagwanga ki mukakwa yali mukakwa bakakwa beyagala Obote yali mulanga balango ne bakola ki beyagala era n'Obuganda eyo olaba bogende Mengo bogende mu land board oyinza okusanga yo gwange eddala tosobola okweyagaliza kuli kwa butonde waliwo ateyagaliza butereeve ne Kyagulanyi naye kenyini bolaba abantu ba frontinga bajjore Ssennyonyi alaba abantu bantu be batematema akantu kakati era njana okuwabula ku Kyagulanyi Ssentamu Musaba ne Chairman Nyanzi njagala obeere Salimu Sale wa Bobi Wine omusajja omulaba gwe bayita Salimu Sale akale bakandwa nawo tewaliwo artist atagendayo abawadde ssente wabula mukulu gwo ate okumanya ebyobufuzi bye bintu byalina okuyiga Kyagulanyi ebyo Kyagulanyi Ssentamu essaawa zino bloga apostingayo ekintu kyatakkaanya naye kyatakkaanya nambulokinga oba nfuna data wuwe babuloga abo omanyi social media yali ya Kyagulanyi kati yatemewamu ebiwayi 3 essaawa zino tulina ttiimu kivubuka ekyo kyolaba kina situla ekyo kyali Skin alina ttiimu nakyo kirina ttiimu abadde atya essaawa zino waliwo ttiimu ku social media waliwo ttiimu ya Alien Skin abamukkiririzaamu kigaba ssente okufa obufu ekyo kima kikiinako bukakafu kakati waliwo ttiimu y'abantu abali independent kakati olina okukwata obulungi abantu abo nganze kwezi independent ofuna bulungi ate omukutu gwangu aba corporate Kyagulanyi Ssentamu essaawa zino opositinga ekintu gatakkaanya nakyo nakubulokinga Salimu Sale ffe twateeka eggwanga lino kuvunkenke akutekisi nebbajjo President Museveni talina muntu gwatakubiranga ku ssimu buli muntu yenna gwolaba okujjako nga tolina makulu babanga President Museveni akwata essimu nakubira full figure nayogera naye nakwata essimu nakubira ba Ashbaga Kato oyiye mukulembeze
naye Kyagulanyi Ssentamu nze kati kambabulira ekintu kinalimbala ku Alien Skin. Kyagulanyi Ssentamu mu people power yaliyo yekka. Kyagulanyi Ssentamu bagenda e Masaka yenna acyankalana. Awuma. Ninga twagala Kyagulanyi yabadde embalala akuta kati. Alien Skin agenze eggulu wakuta kati. Joyce Ssenyonyi ali malabba wakuta kati. Bwotyo boyinza okujjako President Museveni. Notabeera mu struggle muntu omu. Okero obukezi ku machanti oyoze mugobye. Ekibiina kyani Kyagulanyi Ssentamu. Nali ndeese Alien Skin nga mulabyemu element y'okubeera ku side y'abantu. Naye ng'omuntu omugezi yali alina kunoonya mangu nnyo amunoonye. Amusike. Oyo omuvubuka asobola okuyingira ekibuga kino kyonna ne kikwata omulimu. Wali mabegako wali batanaba kwesiriwaza. Naye abasajja baamula Yesu yateeka abantu ku bunkenke. Ogyepakako. Waite ennaku 3 ne bamunoonya ne bamujja mu State House. Kati ekyo Kyagulanyi yali badde alina okubeera n'abantu abo be batyo. President Museveni onamujjako n'akapapula. State House yamunoonya mangu nnyo nemujja mu kintu. Bobeera gwe. Gokimanyi kubanga singa ekyanda ekyo kimanyi tikyegatta ku Kyagulanyi ensi yandiwuumye. Nze kyanzisaamu n'obwesige federation z'abapromota ziri 2. Bagamba Abitex yalese Bobi Wine omulala ate nga ye president w'abapromota ne banzijjamu obwesige n'enkola federation yange. Eyo sho yanzisaamu obwesige. Bali tebanzijjamu obwesige ne bapalapalanya okunjjamu obwesige ze ne bagamba simanyiirwa nenfuna federation endala ne bagamba kati eri federation ya Balamu ebeere y'NRM finaffe y'opposition ebeere nogikola nitugikola ate yanga opposition nga ye yamaanyi webale ne federation ziri 2 tulina FUPA babena na FAPU eri federation ziri meka eyamwe ya FUPA eyaffe ya FUPA kati mbadde nkugamba Salimu Salenzi na musalako alo ba promoter abekulamu omulimu wano ne bagenda yewe beba musalako kyava abuuza ba promoter abanene nga sibalaba jukura omuloko down njali tuluma nnyo tulina okusala kumanyi okukolagana ne government eno tekitegeeza nti ogiwagira kubanga NUP efuna omusaala mu parliament nitegiwagira waliwo ebintu nga bijja automatic ate bw'ogenda wa Salimu Said takugambako nti wagira enaali atuukayo n'akuyamba mu nsonga yo n'akugamba obuzibu buli abayimbi gye basiiba bonna amayimba bagatwala abayimbi ba artist ba comedian ne bana byabufuzi aba opposition bonna basiiba basale 95% n'aba opposition gye basiiba bonna Salimu Said abayamba ate omusajja esimanyi basanya byabufuzi takugambako nti kyuka talina gwagamba nti wagira enaale sagala ku mentioninga mannya naye bebalikola amalala ag'ekijega okubuza abannayuganda nja kubasanguza kaakati Salimu Said omuvuma n'omusensebula enkeera n'okola appointment n'akulaba kiki n'akulaba nga litakugambye lwaki otuvuma kutuuka n'okutuukayo n'akugamba kozi gwani naye ng'akumanyi n'akugamba ekizibu kyo ki nti bangoba mu ennyumba yange nagisinga mu banka kiseera millions za ttaano n'azikuwa n'asirika kakati ekyo Kyagulanyi kyalina okuyigira mu ssomero ewuwe Kyagulanyi yagaba ssente kati tosobola kubeera awo tosobola kwogera n'abantu bakubeereko togaba ssente kuba wali abantu ajja nga okukubagira olina kumuwa ssente kituufu tagaba ssente naye n'okubannyonnyola obunyonnyozi babeere ku saidi nakyo kyennyini tokisobola kati abantu banaakubeerako lwaki abantu baagala nnyo Kyagulanyi Kyagulanyi essaawa zino gye bagenda okukoma okumwagala gye bagenda okukoma omukyawa bamwagala olw'ensonga balowooza nti alina pulaani batuusa mu nsi esuubiza ne kati ngaffe abalengera ewala Kyagulanyi Ssentamu ayiseeko buyisi mu ddiiro era ekinene ennyo kyagenda okufuna kisanja kino naye simanyi kyagenda kugamba bantu agenda kubagamba nti mulonde ebisigadde mubindekere tukola nkyukakyuka nti kati enkyukakyuka egenda kugyetya kalulu kaffe oweeyo akalulu byabakama Museveni gwalonda alangirire Kyagulanyi oli bulungi ate tunaakola tutya ndi bulungi kaakati omusajja gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu nali ku puroguramu emu ku mulundi guno chance abantu bannayuganda gye bakyamuwadde alina okubeera ku bintu 3 oba 4 baatabeera mu ntebe ku kisanja kino ekisanja ekijja alina kubeera mu kkomera ng'ekyo kiwanvu Kyagulanyi nga simumenyi w'amateeka baatabeera mu kkomera baatabeera president
alina kubeera ng'awanganguse, alina kubeera mu kkomera obanga mufu. Ebyani abipulani agenda kubagamba atya ate ne bw'atabagamba ajja kutuula Magere asirike. Besigye bwe yatuula kasanga tetaliiyo abeere Magere abagabe bannaye bansibidde awaka nawe atali musibira waka byobufuzi mbivuddemu. Ebimu ku byawagiza Kanukiza Besigye omanyi bano abantu abawagira ebyobufuzi bebamu bebava ewase Mwogere ne bajja ewase Baggala ne bajja ewa Kanukiza Besigye ne bajja ewa Bobi Wine. Baagala kigambo kimu kyokka kyakujjako Museveni oba omugyeko otya oba otya. Bo tebaagala kumanya. Tebaagala kumanya. Teweewalanga nnyo okwogera ebigambo ebikaddiwa. Mulonde ebisigadde mu mbindekere. Era ne bakikola. Ne bagamba Museveni muwadde mwezi ebyo bigambo bajja babigattagatta. Ne bagamba nti ne bimaliriza nga ebigambo ebyo bikaddiye. Bagamba nti gwe olina nnugu ku Kyagulanyi. Olina ekifo kyonna kye wali weesimbyeko mu byobufuzi. Kakati Kyagulanyi sentamu nakikugambye okirabika obadde toliwo bulungi. Ababaka ba Parliament abasinga ba NUP baagala kaadi. Tebakulima nti baagala Kyagulanyi. Ng'omuntu. Baagala kufuna kaadi. Kufuna masannyalaze bagende bafuuke ba MP. Balabirira abantu baabwe. Kati njagala ombuulire buli muntu eyafuna kaadi ku neekalakasa gye bali beekalakaasamu n'amaanyi ge baateekangamu. Waliwo yagenda mu Parliament n'asigala ng'akola nga bwe yali. Bonna bakkakkana. Tewali yeekalakaasa era siramanyi mubaka wa NUP yeekalakaasa. Omuntu eyali w'amaanyi ennyo ye Sseggirinya ne bambi ate n'alwala. Sseggirinya yeekalakaasanga. Ekyanyiiza ku Kyagulanyi nkiddamu. Kunnimba nange kennyini nannimbiramu. Kugamba nti tukaanyiza tugenda kuzoganya mu nkuuka obozze oba bakuganye jangu oyimbe mu nkuuka n'amala nannimba. Teyajja. Kati yalinyayo. Kati kubagambye nti nze nali nnyigira ki. Kye kyakunyiza butajja mu nkuuka. Kati nze obunnimba kinze nnimba. Tukanyiza 27 lwonkolera drop ogiteekeyo ogenda kuyimbira kabaka wange mu nkuuka. Nze nange Parliament yange. Ekyo kye kyakunyiza kyokka. Ate waliwo ekirala. Singa akkiriza okuyimbira mu nkuuka ku mulundi guno osobola omusonyiwa. Kino kiti n'enkuuka ne baginzijjako lwaye. Ndagaano baagisazizaamu. Ndagaano baagisazizaamu ne bagamba Abitex order yava waggulu ne bagamba oyitaddamu okutegeka enkuuka. Naye ate waliwo agitegeka okusinga gwe. Omwaka ogwedde. Kaakati abantu abaakwata ebipande ne babiwanika mu nkuuka. Yes. Ne bagamba twagala Kyagulanyi. Ne Kamala byonna ka Just Peter Mayiga Katikkiro n'abalaba ne speaking agistoping. N'abagamba munankwata obulungi oyinja kumuleeta. Abantu be balaga obutali bumativu eri Ssaabasajja Kabaka waabwe nga baagala Kyagulanyi musango. Era Katikkiro nyini yayita olukiiko olutesiteesi olwa CBS n'abagamba siddamu okulaba promota mu nkuuka. Kitegeeza order yakola ki? Yava waggulu. Kakati awo nonambonabona lwaki? Sirwa Kyagulanyi nfunye eki? Kuba eno sitwage yaffe si yakugenda mu nsiko kubba matooke g'abantu kubeera mu nsiko. Eno sitwago zikyuka. Eno ya mulembe. Guno ya mulembe, guno ya ku street. Kakati bw'obanga tebasobola kuba yali akuba ebinyonyi bibiri. Abakujja era agenda kufuna ssente ne message ya sitwago etambule. Kituufu. Kuba nti ekivulu kyokka kyasobola okuyimbiramu. Ate n'ogaana okujja. Yakuwa nsonga ki eyamugaana okujja? Yaŋŋamba era Kyagulanyi siri musonyiwa. Yaŋŋamba Abba okimanyi bulungi nnyo baŋŋaana okuyimba. Kyagamba nti buli ekigenda okugendagenda mu maaso Museveni agenda kumala kumukkiriza. Kyembuuza Kyagulanyi bamuwandikira mu butongole nti tutaddamu kuyimba. Anti nkujja twagenda mu kkooti ne tuwangula omusango nga baganya ebivulu bye. Yes. Omusango Erias Lukwago Muloodi n'aguwangula ne basalawo batuliyire gwe omusango guli bajjo gwe yakwatako omufaliso batuzize ssente ne bamugamba tewali musango twali tteeka lyonna ligana Kyagulanyi kuyimba nga teririiweera nakati teririiwo. Kaakati ye yasinzira ku kyokugamba nti baamugana okuyimba. Lwaki atubeetera ekirowoozo nti kirabika takyayagala kutawaanya Museveni. Mbuulira gwosobola okugaana mu nkuuka eriyo n'abayimbi. Osifiirawo bufiizi nze. Mu nkuuka waliyo n'abayimbi ng'akuwa ne millions 5 alabikire ku stage y'enkuuka. Ng'akuwa buwi ssente ate ggwe. Yayimbe ku stage la kuba nze sikikola. Baawe golaba gonyooma kati ate nkya yabeera yabo w'amaanyi. Amaanyi Reigi yagafuna mu nkuuka okukuba Lugogera rekodi yagirina. Baamukuba obucupa mu luki. Mu nkuuka. Ne bagamba gwe bujjankoleggwe va ku stage.
Amaanyi agajjawa Munkuuka omwo. Era amaanyi agakuba cricket oval Lweyigi agajjawa Munkuuka. Cricket n'agikuba n'agireka wansi. Era record ye Munyankole agirina. Naye tugenda kugimenyawo Musoga agenda gimenyawo. Ani Musoga guleeta? Bamuyita acidic vocals. Gugenda okukuleeta. Abasoga nabo kati tuze mawanga. Ni waliyo ne ba Wikidiki. Waliyo ne ba Wikidiki ye mu Busoga. Sebo bayimba amanyi nyimbe za kabi. Bonna genda kubalaba erugogo nga 3 record y'Abanyankole ni Munyankole ne Abasoga kati beba namba 2 mu numbers kati tribal. Abite kisoba obali kintu. Tribal tugenze tribal kati. Ngezako kulaga. Munkuuka Kyagulanyi nababanga abadde asimbudde agenda kuyimbira mu nkuuka ne bamusitopingire ewuwe singa ali kusenene kwaligeze. Era amazima gennyini. Era ebintu ebyasinga okutweningisa ng'oggyeko ekyaliwo okutta omuntu ezo zonna nzina zipulaninga saidi y'ebivulu bizina bipulaninga paka waggulu. Ekitegeeza era enkuuka abakuyimba Kyagulanyi era naye mu buliri bwe yejjusa abakuyimba mu nkuuka shoyeranda n'abantu bali bagenda kufa. Bandijjudde. Mumuganya okuyimba e Kampala. Kale katugirene waffe. Alien Skin ayina oluyimba lwali lutwala abantu ku Freedom City. Ate yalina. Era nze nazitunulamu ne ngamba nti abitekisire mugana wange. Bagamba n'abanakolola tujja kuba engalo. Olwakintu ali ku side y'aba. Era concert mu byafaayo eyinza obutaddawo. Bantu Alien Skin. Ne byali badde Namboole bali bajja kukola ki? Bali bajja kujjola. Kakati Kyagulanyi gwe olowooza nti ajja kubeeranga mu nnyumba ye Magere. Waliwo ebintu ebibeera waggulu okutegeera kwe n'obirekera team planning. Kakati kambuuze Honorable Kyagulanyi waliwo yamutaataganyako n'amugamba nti tojja kuyimba mu nkuuka oba nti poliisi lyemulabula. Kyagulanyi bw'otunulira eno saidi yaffe ya music Kyagulanyi ng'omuntu omutima gwe si mulungi tayagala mufunamu ssente. Mutima gwe kati yamaliriza n'azimba omutima ndakasijja kagenda kunfunamu ssente. Okwo gwali mutima mubi. Habitex wakufunamu ssente ofiirwa ki? Kakati njala tugende mpola mpola. Gwe bw'oba oli munabyabufuzi obigoberera. Kyagulanyi okuyimba mu nkuuka n'okumugana mu nkuuka ani yali afunamu? Okuyimba mu nkuuka. Amwe mbi mwali mufunamu. Kyagulanyi yali afunamu naawe ng'ofunamu ku ssente. Ate bamugaana. Ebyo bamugaanira yali afunamu. Kati awansonga kijasobola okutuna mu kamera n'agamba abantu nti sayimba mu nkuuka lwa ABCD. Wadde empologoma teyalabika ku lunaku lwennyini naye yakola ekitabangawo nti abasawo baleka bamugana okubeera mu bantu abangi najja ggulo limu okulaga nti ekivulu kye tobongoota engiri ye twakola ki mwagitutambuza. Ssaabasajja Kabaka atambulira nnyo mu ngero ze tobongoota. Namulaba jjo ng'akubye t-shirt n'ebinyoobwa biri wali yeekubiza t-shirt agamba abantu butabongoota ate nga ye asinga okubongoota. Mu nkuuka teyabongoota yakola ki? Kakati nzika situolaga abantu nti omutima gwo si mwerufu ne mukama naye temusobola kuddingana ne Kyagulanyi nga muludde nga muli mwenna. Kyagulanyi Ssentamu temusobola kutuula ne mukkaanya. Wali obaddeko n'omukyala nga tomulabawo naye olunaku lw'otaboka naye n'asiba engugu n'afuluma lw'otegeera nti omukazi abadde wa mugaso. Kakati Kyagulanyi Ssentamu ajja kutegeera omugaso gwange. Kati amaanyi ge mbadde nteeka ku Kyagulanyi ku saidi ya Sitwago ngenda kusigala nga ngakola naye nga sirimu NUP nga nkolera bannayuganda ku saidi ya Sitwago. Naye ye nga ye nsaba nnyo bannayuganda bazuleyo omuntu agenda okubakulembera naye era simulabawo nnyo kiri awo bannayuganda. Mpuuga tasobola kulembera. Honorable Mpuuga essaawa zino simanyi kyabala kijja mu maaso naye ali omu ku bantu abeesigwa abatabuguumiriza. Honorable Mpuuga otuuka ewuwe yawangula akalulu ng'akawangulira ku bitundu nga 6 ku 10 naye tolisanga abantu bamuddukirako naye nga bw'otuuka mu kabokisi ng'obululu bujjudde. Kyagulanyi Ssentamu bino ebintu by'okutwala abantu mu kkubo tebina kibitegeeza. Twagala bululu buli mu bokisi. Eddokolo yakola abantu ne bamugoberera. Abantu beeri baagala effujjo baagala ebbinu balaba bagoberera omuyimbi ne bagoberera omusajja agenda okujjako yesimbe ku President Museveni bonna babeera mu kkubo naye ffe akalulu ke tuwa ekitiibwa ke kali mu bokisi akakamaze okuyingira mu bokisi. Kakati bw'ogenda eddokolo n'okwata ekyokutaano n'obululu 705 oba otunyonnyola otya nti olina abantu tubala bali mu bokisi wadde NRM ebba obululu naye ate tesobola kukendeeza n'obwo ate obwakuweereddwa. Kakati kambuuze NRM ekuteekamu ku ssente ate enteekemu nkole ki? Salimu Sale ogendayo otya nga tuwagira NRM n'akuwa ssente? Kakati Salimu Sale ekyenjala okugamba okitegeere ye coordinator
wa music industry yonna. Tosobola funa mu lockdown. Oyo musajja taba kubaawo fenna twali tujja ku mwandifudde bufu twali tujja kuwunya emmese. Otuukayo n'ogamba ogwa mu department kimu genda n'akwata essimu n'akubira minisita wa genda. Era yagamba nze nava mu byobufuzi nkolera muganda wange bw'atyo lulimi lwakozesa nti ndi mu kuyamba muganda wange n'akwata essimu n'akubira minisita wa genda. Bapromota bansazeeko wano manyi musajja oyo muntu mulamu. Yes. President Museveni ne Salim Sale ng'ogyeko kuba nti baludde mu buyinza bantu balamu. N'akwata essimu n'akubira genda. N'abagamba bapromota bansazeeko wano tebalina babagoba mayumba. Lwaki tokola ekituufu n'obawaayo ku ssente ne beetaasa. Biseera bya lockdown. Yes. N'ayogera ne Senemeke ziriko ne bazoogera n'abagamba funa bookikola tugenda okutuuka eno ng'ebintu babikozeeko dda ng'abantu bafuna ssente. Kakati oyo mugenda okutuuka eno ng'ekintu kyatulidde. Kakati ng'oyimirira ku TV ng'ovuma Sale Musale omuvumira ki? Lwakoze ekituufu tubavume ne lwakoze ekibi tubavume. Mutunulire sayidi y'ekituufu. Anzija tugende mpola mpola. Bookeera ku makya ne gubakubira essimu bamuwe ssente. Nga tezirina kigendeerwa kibi kiremesa kinjigiriza muntu mulala n'azigaana. Tewali. Nawulira babakoka omukulu Kyagulanyi ssente z'akasiimu. Kokoba parliament. Lwaki tyabeere ekyokulabirako n'agamba nayo ne 320 nedda muzimbe eddwaliro muteekemu eddagala ekiruddu. Naye gwe kirala kisoboka. Naye nga ofiira ku mpuga yali afiira ku mpuga amufiirako mutima kimu gwali mulungi. Owange abantu bali ebyezuulira. Kakati bannayuganda kyembasaba nga njala kuva ku njagala osiibule. Njala kuva ku pulogulaamu yo eya Kwezi. Bannayuganda mwekolemu omulimu nga bwe mwalabye bannakenya nga tebalina abaduumidde n'ababanga yabaddeyo nga tategerekka mwekolemu omulimu mwenunulire eggwanga lyammwe. Bannabyabufuzi bonna abasinga obungi bali mu bizinesi babakolamu bukozi bizinesi naye tebalina nnyo kyamaanyi kibagenda kukyusa. Essaawa zino President Museveni yamala emyaka 5 ng'alwana mu nsiko era teyajja na kapapula era kapapula tekali mujjako. Bannayuganda mwe muli ekumamu omuliro ne mwekalakasa kuba ssemateeka asoma yakabayirako okusakiriza abantu okwekalakasa mu mirembe. Mwekumemu omuliro embalala eggulu ellira ekampala ekintu kikwate nga bimwalayo bannakenya. Muleme kubeera obuvubuka bwammwe mubumalira ku social media kuvuma na kuwemula mutakkaanya naye ebyo tebigenda kujjako President Museveni. Mwekolemu omuliro kukyayisa bantu. Kakati essaawa zino President Museveni UPC yagitwala. FDC yajawuzaamu. DP yagitwala. Abadde tannaba kufuna akatebe mu NUP nga Kyagulanyi omululu gwe n'obutaagala kumufunamu ssente baafiira ku mpuuga. Era kati wetwogerera President amaze okufuna oluwenda, NRM amaze okufuna oluwenda, kati Kyagulanyi Honorable Mpuuga asobola okugamba ffenna tubifiirwe. Kakati Kyagulanyi Honorable Mpuuga asobola okuwagira Kyagulanyi simanyi oba kyasobola okumuwagira. Kakati essaawa zino ababaka ba palamenti ekisooka aba NUP be baagenda mu palamenti ne bakansala abasinga bambe enjala yali ebaluma. Baali baavu nnyo. Tebalina nnyo kyamaanyi kye bakoledde bannansi. Baali baavu. Kakati ogenda kulaba nga bano abaavaayo nga bonna baavaayo bemuyita ng'abakadde nga bazzeeyo. Oyinza okulaba nga Ameria kyambadde nga zzeeyo. Osobola okulaba nga n'abako bazzeeyo. Lewa ne Sempijja wange. Oyo Sempijja atuulawo asaavinze nnyo. N'ekirala Chairman Nyanzi mbadde muwa amagezi tabaako kifo kino kyeyesimbawo. Lwaki? Kubanga muganda we babanga anoonya obwa President. Gwe lwaki ojja? Ayi musajja muleke yesibe ku World Mayor Constitution ne omanye ebbanga lyamala ng'ali mu NRM yali ku Chairman Nyanzi yali NRM okutali musango n'amala n'akyuka kuba abantu bakyuka. Osobola okukola emirimu gya NUP ng'oli ku kitebe kubanga abantu baagala nnyo okubakiikirira olina okuba nga oli mwogezi mulungi. Kubanga baba ayogera oluzungu omutima nze kennyini mbeera mu bwera omutima guntunduga ne ŋŋamba kino kyanaayogera n'akiggusa. Ayagadde kubeera ng'omubaka zaake bamuteeka ku Voice of America. Kale n'onalebo zaake
naye mbadde musaba interviews zino azireke kubanga buli lwayogera tujjeko ani Honorable Mpuuga ne bamutane baagala olwokuba aganye okuwa ekitiibwa omukulembeze waffe reasoning capacity ye ekulaga nga ya Kibogwe nnyo yazaake mulabisanga atasaana wadde okukulembera obwerosi era nze mbadde nsaba azaake essira liteeke nnyo kuba MP nitoyogera nnyo abantu bajja kukubamu ebituli Chairman Nyanzi sikulaba bamubuuzaako kadi nale wagizaayo nekimulemu okuddamu simuteesa mulungi naye ayinza okukulembera tomanyi n'abeemukono eyo namboozi ono simwesigwa emyaka ena simwesigwa ebisanja bina kati mugenda kukola muti abantu abo bemulaba nga tebasaanidde okulaba nga kino kanti kugambe bannayuganda balitegeerera Kyagulanyi nti yagamba teyateekako naye Kyagulanyi omusajja si mwangu nnyo ekitutumu alikozesezza bubi tafumiitiriza ng'asalawo ekintu kye yali akoze omusajja alwanirira abannaku bamuyita Erias Lukwago ng'amutaddeko nabiira munnanga abawoleza n'emisango ate ku bwereere nga talimba Honorable si yalinemu musango ogw'okuba akalulu emisango gyonna gibaddemu talya kigambo kye nene bamuteekako afuna milioni 18 bamwongeza milioni 4 azigaana biseera bya Jennifer Musisi tabba mataka kakati bamutaddeko naye gokimanyi nti Kyagulanyi Center omumwayagalira omumululu gwe omumwatayagalira kumufunamu ssente yera mutaddeko Nabira Nyanzi ngazze tamulumbye Nyanzi Nabira yera mutaddeko Erias Lukwago babadde nkutegeeza bannayuganda tebabategeerera era bannayuganda bagamba tusebe tujja tutegeerera era batiikingani omulodi eri ewa Ssemujjungande sawa zino batabala mu parliament kwereerawo ya palia ebanfu nnyo yera mutaddeko Kirayanga nera Kirayanga yanditeesezza bannayuganda ne bagamba nti nedda kakati waliwo omukyala namuteeka muno obusente bwange bwali butono ani ono mubaka we Kampala Malende Malende ng'oggyeko kugenda n'alwalira Kenya manyi eddwaliro ly'e Kenya eri Agakani ntandise okulyekengera ye Referral Hospital nti ya Uganda kirabika bateesa n'abalwalirayo basobole okugabana ssente ezo kakati oyo Malende era alwadde kyamutwaza ebyo bamuwa obutwa obutwa buwona badde nti obutwa buwona Museveni asobola okuwa obutwa nga baddala ng'abugaba asobola okuwa obutwa n'obuwona tosobola buwona abakuwadde obutwa bukuwoomere abakuwa butwa bwakutta sibula kyeyakola ekinene nnyo namulabako awo manyi bwe kasaba ogenda eri otulako mu kagaali mu Simpasi ebyobufuzi bya Simpasi tebikyaliwo ebyobufuzi Malende awolereza n'abaana bafa ba NUP kakati ng'oggyeko okubeera mu kkooti ne bufayiro bw'okutaasa abantu bannayuganda baagala ekyo Masaka twetagawo Kampala twetagawo omukazi eŋŋwaŋŋuli ajja okusobola agenda okusobola nga bulaba Erias Lukwago n'agenda mu kkooti n'alwanirira bano ababooda n'abalwanirira ate si buli aluddewo nti talina mugaso waliwo abantu abaluddewo ababaka gwejjawo omwana oyo naawe waliwo ababaka ba palamenti ng'abaluddewo naye nga bakyali ba nsonga nga Seggona nga omuloodi Erias Lukwago nga Ssemujjunganda tomwogera nakuyo oyo kati ye mubaka waffe yatubulira ebiri mu parliament ayimirira n'omulaba nga kyayigula kyategeeza eno gya Ssemujjunganda parliament naye Honorable Namboozi n'oluzungu oluganda lumulemu okwogerera mu parliament Katonda wange ebisanja bina kitegeeza emmotoka 4 milioni 8 emukono tebalinayo ku bantu bayivu ku luno bagenda kuvaayo n'ekirala NUP muve mu nsonga za Ssaabasajja Kabaka ebintu bisinze okunafuya NUP kwe kubanga tubeera ku Ssaabasajja Kabaka tutyoboola ekyo obwakabaka bwa Buganda tebukola nsobi nga munnakyo sensi wadde bukola wadde mulembe gujjuddemu ababuyabuya naye obwakabaka bwa Buganda tebabumanyiira Kyagulanyi Ssentamu kakkanya ku bantu baabo boogamba ba NUP abo balumbuye ne ttiimu ye kubanga nawuliddeko mbu Lumbuye ayina olulyo olulangira olw'enjawulo olulwanyisa obwakabaka kati be bamuwa information eyo ayina abalangira abatakkanya na bwakabaka abamuwa information oluse enkyamu oluse entuufu kati baagala kutyoboola layini ya Ssaabasajja Kabaka gyatambulira kansibule emboozi bagala tebankadde ujja kajinyumya nga yatamanyi Abe Musinguzi nga bulijjo
ensonga tuzogedde ndi independent activities ate tukwagala okumengawo ku mukutu guno Enja omanyi nawe tuli kwezi. muwangu okakasa Eh. ninga twendi simple oli simple naye tuli muwangu nego wagira kibiina ki nze sirina toyina ene n'ekirala kyenjagala okusaba nekanilonjawo kateekeyo abantu abatyoboola obwakabaka bwa Buganda tubakyazanga kubanga oli kwezi oli Muganda ndi musajja Muganda waliwo omusajja waliwo gwaleeta muzukulu wamba zinga waliwo gwaleeta wano kasajja kabuyabuya kayambala ekikofiira ekya NUP nekagamba kabaka bamuwamba kansonsubuga yani yensubuga wa NUP loya wa NUP kakati ebyo mbusimanyi kabaka bamuwamba tagenda kudda enjogere obwakabaka tebabuwangula ate obwakabaka tebulina kibubala obwakabaka tebulina munnabyabufuzi yenna gwe bwetaaga bannabyabufuzi mumwetaaga obwakabaka bwa Buganda nsiibudde Mukama abakuume atakumira mpeera